eby'amazuukira ne basaba abakirizza okwongera okwefumiitiriza ku Yesu bye yayitamu bwe yali afiirira omwana w'omuntu. Mu kkanisa ya Christianity Focus Center, omusumba David Kiganda ategeezezza nti bo ekkubo ly'omusaalaba balikuzizza na kusaba okukeesa obudde nga kugendereddwamu okusabira eggwanga okuvvuunuka ebizibu eby'enjawulo. N'olwekyo njagala otwala omukisa guno okwaniriza bannayuganda amafa n'amazuukira ga Yesu ag'omulundi guno mwaka guno 2022 ag'omulembe era nkusabira gwali eyo mazima ddala n'ebibyo ebyafa bizuukire. Ate ye Apostle Dr. Joseph Sserwadda owa Victory Christian Center era nga yakulira enzikiriza y'abalokole ategeezezza okufa kwa Yesu ku musaalaba n'okuzuukira kwe y'entandikwa y'obulamu obulungi eri abantu, bw'atyo n'asaba abantu okwongera okukola eby'obutuukirivu. Bayibuli eneesobesa nti akukola obubi mukole bulungi. Ayagala okukubbako essaati n'ekkooti gimuwe. Akuba oluyi ku mukono ogwa kkono mukyusizza n'omukono ogwa ddyo nagwakube. Ategeezezza nti nabo bagenda kumala ekiro kyonna nga basaba ng'essira bagenda kulissa ku kusabira byanfuna bya ggwanga ebyeyongera okudobonkana nga n'emiwendo gy'ebintu gyeyongera okwekanama. Nsi ekibba ttaka, abantu okubbako bannaabwe amayumba gaabwe, abantu okuyisa obubi abalala ku property. Tuyingidde mu mazuukira g'omwaka guno nga bingi nnyo ebyabaawo before COVID ate byayitirira okubeera ebikambwe. Ye omusumba Olivia Sewava Najjinda Ssennyonjo owa New Evening Light Tabernacle emutundwe asabye abakkiriza mu Kulisitu okubeera n'omutima omusaasizi eri bantu bannaabwe. Okwagaliranga ddala bannammwe, temukoma mu kisiibo, temukoma ano nti kubanga amazuukira gagenze byawedde gw'obadde osonyiye ate ozuukuke obusungu obugjeyo ogambe nti ate biri byabadde by'amazuukira byawedde kati ate kamukyawe nedda mwagale paka ku nkomerero. Akubiriza abavubuka bazuukire wamu ne Yesu ng'okwekomako bakendeeze effujjo n'okweyongeramu empisa mu mbeera zaabwe. Teriyo gwe bagenda kubuuza bya bugagga nti oba ennyumba wazimba yenkana ky'obunene, wazimba kalina oba fulaati, wakola oti no, agenda kufa ku ebyo eby'omwoyo okukola obulungi eri munno. Kati gwe wenna ali mu kisiibo ng'oli mu kisiibo oba obadde mu kisiibo ng'olina Katonda, weeyongere nga bwe tulabye nti Mukama waffe Yesu yatwagala okutuuka ku nkomerero kuba byonna byonna yagenda abiyitamu. Tulako wansi. You may be seated.